Okay, once again nyongera kubira ngate kubuza ko Fahad Pro UG omweleza wamwe wendi nyo kubira ngate kutosa ko updates zenjawulo ku nsonga ngabe ziri mukubira ngate zitambula mu gwanga ali atu Uganda tuli mukade ka politics era nga twakamala kubira ngate tuva mu kulonda naye embeera tena kubira ngate ekakkana ebintu ebyenjawulo bikyongera kubira ngate abivaayo yo mukulembeze w'ekibiina ki National Platform yesala kubira ngate adduka mu makaga okusinzira ku bigambo byagamba abakulu bali bamunoonya nakwate kubona bira ngate adduka era aina jali je kukumika kati natubade kyali awo CDF mutabani wa mukulembeze gwanga line Uganda omwami Tibuhabulo Ebuli Kaguta Museveni mutabani wa manyikidwa nga General Muhoozi avuddeyo nabeera nga ate ayambalagana ubinyo n'omukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga alina obubaka obukambwe bwasobodde okubeera nga ate amuweereza amuwonize amuwadde ssaawa 48 abeere nga ate yeetutte ku CID headquarters wonna ezimuli okumpi oba ku police station iyo naye muli okumpi otherwise kyonna kyonna ekinaaba kigenda okuddirira ku Bobi Wine mukama yasinga okumanya bigambo si byange bigambo bya CDF ow'eggwanga lino Uganda omwami General Foster General Muhoozi Kainerugaba era njagala kubeera nga tembikuyitira mukono mpola mpola nawe osobola okubeera nga ate wewulirirako embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo obubaka buno yasobodde okubeera nga ate abuteeka ku mukutu gwe gwa X oba eyali Twitter era kamere nga tembikuyitiramuko wano mpola mpola omukulu yagambye nti I Muhoozi Kainerugaba I am a prophet of Almighty God I told you all that Muhoozi would win by the biggest percentage since 1996 and it happened. Now I tell you that nope, I will be removed and extinguished from our land like a bad dream. Era omukulu teyakomyawo n'abakuba ko bulala bwesobola okubeera nga ate ateekayo era nga ojagendayo osobola okubeera nga ate ebimu ku byo obyeyitiramu konyinza obutasobola kubeera nga ate mbyogera wano era posti yasinza okubeera nga ate etambula General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo anawoninga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti as for Bobi the permanent loser, I am giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police station. If he doesn't, we will treat him as an outlaw rebel and handle him accordingly. Bobi n'obubaka CDF wasobola okubeera nga ate aweereza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugambye nti abeere nga teyetwala ku police station yonna yonna emuli okumpi otherwise senga ziwera essaawa 48 akatana kubeera nga teyeewaayo bagenda kubeera nga tebamulangirira nga rebel ndowooza kitegeeza omuntu omuyeekera eyo no bwenaaba nkugyeyo ngenda kubeera nga ate kutwalako n'ew'omukulu Frank Gashumba naye alina abyasobodde okubeera nga ate ayogera awo era nga nabyo tuula butuzikaalira ngenda kubeera nga ate mbikutuusaako video likinga sharingirako abalala subscribing akade ka notification bell kokone kukajja kubeera nga ate kakwalatinga buli wennaaba ndese video shekasha musomo wadduwa wegate ku bantu ab'enjawulo oba kyengedde okubeera nga ate bagenda okuwa obujulizi omusajja ono ayambye abantu bangi nnyo obanga oli eyo olina ebikutawaanya ajja kubeera nga ate akulombereddwa era buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo amalira disana ku namba zisimu ziri kubeera nga teziyitawo wansi awo kazije n'ensonga endala nyingi nnyo tuvaawo kugwenya mutunulire ababaka bonna abagiddwa mu parliament their lives zigenda kukyuka abadde alina emmoloka nnya agenda kusigazeemu babbiri abadde asomeseza abaana be mu masomero agasinga ebbeeyi bagenda bajjayo abadde alina kilo 10 agenda kusala abamu bagenda kubeera nga bali HIV positive lwaki nti bw'obeera omubaka benefits mpitirivu olunaku lw'olayidde banka yonna esobola okuwa looni kyeki mu Luganda esobola okuwola 1 billion biliyoni emu ebeeramu miliyoni 1,000 nga tolina musingo nga tegwampuliriza bw'oyagala okwewola ssente mu banka yonna olina okutwalayo musingo mupulidde kasita omala okulayira bwoti banka yonna esobola okuwola 1 billion shillings ekyokubiri gavumenti buli mubaka emwa miliyoni 2 bya motoka eyinza nezongeza kakati 200 million newe omubaka miliyoni 45 zakwambala masuuti olabike ofune olabike ng'omubaka ekyokusatu oba ekyokuna gavumenti ya Uganda ekujjanjaba ne family yo for the next 5 years. Those are the benefits. Ewe ekyokutaano buli lwoli Enyonyi gavumenti ya Uganda yegulira Enyonyi yegulira air ticket. Omubaka tatambula mu economy atambula either business or first class. Awulira? Olunaku omubaka lwasula ebweru gavumenti ya Uganda gwomuwi wa musolo gwampuliriza emwa miliyoni 2.7 meaning
omubaka bwamala ennaku 10 ng'ali bweru ze million 27. Now when you cease to be a member of parliament ezo zonna benefits zigenda gattako fat salary gyafuna. Ababaka abamu badde bafuna million 5.2 million. Yes, buli mwezi. On top of all of that. Yes, kati bano balutta baguzi bonna bino byagenze. Nze waliwo omuminisita yambuuza nemwega kyuma mumalako mutya. Noberanga olivinga obulamu bwa minisita oba olivinga obulamu bw'omubaka naye nga toberangako mubaka okitegeera. So kyekyo kati ate mulabe be balonze abadde alina kilo 5 agenda kweza kilo 6 oba 7 olw'omutitimbe. Yes, n'akagambo kano honorable kubanga omubaka bw'abeera ku mukolo chances ziri 9 ku buli 10 talina kutuula mu maaso. Bamutuuza mu maaso mbaka wa parliament. So abajja bapya bagenda funa those super abnormal benefits. Abavuddeyo bano bonna abavuddeyo bino byonna bigenze okujjako nga president amuyambye n'amulonda oba nga minister oba n'amufuula commissioner oba n'amufuula n'amuwa ekifo ekiki akafa akalala. Kyekyo so kibadde do or die. Kufana kuwona kwe kufiirawo kwe nalabye. Yes, super kwega, it's unbelievable. Nalabye emifumbi abantu nga basiba emifumbi ayagala wangula akalulu. Obubaka si buweereza mu Uganda mulimo. Ideally bali badde buwe. 95% of these MPs mulimo. It's only like 5% abajanga bazze kukyusa bulamu bw'abantu. Kwanza embeera nabo mikwano gyange, I know them, they know me. Bazze kulya kukola nga bw'olaba URA bweranga omulimo. URA solo kulanga nti eyagala advertising let's say 10 positions nefuna 10,000 applicants. Buli omwa gwetaaga na guno bwe gubadde kyovola ba mu constituency emo badde osanga nga ekifo ky'omubaka kiriko abantu 15 abiri. You get it? Balwana kufuna mulimu. Unfortunately abalonzi abasinga tebanaba kitegeera kino ekintu. Bo balowooza bano batuufu bazze kukyusa bulamu bwaffe. No. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo it's you. Gwali mu Bunyolo, ali mu Buganda, ali mu Busoga. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo si mubaka, si pastor, si reverend. It has to be you. It has to be you. Newerwanako kungokola entugga ekawungeeza okola kiwano gwensonga Radio 4 NBS okola yoki okola program kikumacha nkola kusanyuka TV buli kumacha sawa 12 mpaka sawa 3 ate nenkomawo onakwendala ngoje komande sawa nyampaka mukaga. NBS okola yoki NBS okola program 2 nkola barometer akasameme ku 2 sawa nyeze kino mpaka mukaga ne ego ku Sunday. Toyagala kwebaka waka njigala toyagala kwera na family yo because the calling in you o embeera ye ino okukyuka mukachi kasente obera wotya otegeera gowoli kyokozeewo kyolya yogera amazima nali nawe ku shoyo kusanyuka ku macha nali nkubira mami simu nga mugamba ateekeko TV bagenda kulangirira obululu yagamba ati in fact lwadwa mukaga wiki wedde nga twalonze ddi nga twalonze ku lwakuna era nga eggwanga lyonna liri ku TV na ku radio nga bawuliriza ebirangirirwa kati akaseera byabakama bwe lyagenda okulangirira n'okwata essimu otegeze ku maama okuteekako TV awulire byabakama byalangirira maama n'akugamba nti ali mu mwanyi ndi mu mwanyi zange maama oliwa ndi mu mwanyi. I was very surprised. Wa myaka 8 nno ekyokubiri ekisinga ekiri very important Museveni tagaya tanyoma tayisa mwaso mukiyena tayina kintu kyagaya kubanga amanyi kye yalinga tanabafuuka president. Obote yagaya Museveni ngalowooza mwana wakuzanyirako. Okimanyi nti Museveni mu 1980 mu kalulu yaluusinga tusamu kuteesa. If I was Obote nalitaddewo n'embeera Museveni n'afuna constituency ne mu managingira muki mu parliament. Ne ya underestimatinga yamuyisamu amaaso bakuliyetinga districts ezitabangawo constituencies. Gwe underestimatinga nga ate yali former vice chairperson wa military commission meaning Museveni yaliko vice president w'eggwanga lino. Kati being a president of a country amanyi nti omuntu yenna amanyi nti omuntu yenna become a president. Kati ne badda ku drawing board. Amaanyi galiwa amaanyi tugateekewa.
successfully gino emyaka 5 there is a big section of Ugandans etegedde nti Kyagulanyi he's just a Ugandan exciting abantu nekikomaawo nga tebamulambwa president. Yes, kubanga yasi n'ababe bennyini ulira slogan yali yadde kale bakita Magere Freedom Square. Olira obululu bwa box zaguddwawo misana ngense eraba sinaba kuulyayo keesi yonna nti oba bakubye agenti wagundi oba wagundi. Olira mu kitundu ekyo abalonzi badde balina okubeera 2889. Olira 2889. Kyagulanyi n'afunawo 808. Museveni n'afunawo 252. Owulira bwe bululu 106 bebalonze. Okiwulira bebalonze ku 209 ku 209. Owulira kitegeeza percentage esukka mu 60 tiyakoze eki tiyalonze. Mu kifo kya Bobi Wine walondera kitegeeza sirogani yammwe Kanonye Kakuume Kalonde Kabanji tikyakola slogan tiyakoze. enyinga ezennya tezakoze. Bw'aba Kyagulanyi we yalondedde awatabaddewo kavuyo konna abantu tebatandinzaapo okulonda kubanga if you are defeated in your home kitegeeza tosobola kusurvivinga mu kyalo. Magere Kyagulanyi we yalondedde Kyagulanyi yafunawo 8. Museveni n'afunawo 200. Otegeera kitegeeza nti slogan tiyakoze eki abantu tebakalonze. Sinabakulya of course there are many places in Uganda mwadde ebikolo ebyettemu naye Magere swakikoze eki tekyabaddeyo. kitegeeza slogan teyakoze. Slogan ya 2021 n'omukazi yagiye bamuyita White akakyala akubambi kaddeyo ne Canada. We are removing a dictator kekagireeta. Olidde kitegeeza slogan yakola ki ulira for the first time nebimu sijja kubyogera nnyo batujja bikosa mu 31 mwana sadde okwetekera 31 kazi. For the first time abalonzi b'NRM bavuddeyo okulonda. Really? Buuza lwaki? Neddemu omigashoboka kamuwe statistics. Register ya NRM eri mu abalonzi lwakitula nti register erimu obukadde 18. Kisoboka kitya okubeera nti yafunye obululu obukadde 7 mu emitwalo 9 nearly 8 million. Kati nga nti 10 abatazze kulonda baliwa. Kati wulira wamanyako ekiseera nti UPDF yabeerako ekiseera ng'enaba ghost soldiers nga ne bali ku payroll nga basasulwa n'okusasulwa. Tekiriyo 18 million tekiriyo. Museveni bamulimba obukadde 18. Balinga bameka? To me around 15 million or 13. Around 13. To me. Omanyi bana akakodyo kano kebamulimbiramu mbu buli kyalo kirinako abantu bwe bati. No way. Ongamba otya nti constituency yonna buli kyalo mulinako abantu bwe bati ate n'ofuna obululu 12,000. Boka naye olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu lindako olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu tokyagabikkula nga nza okuleetera ekizibu nga makyazi wali yagadde oddibikkula liyinza okukufiiriza ka contract ko. There are many things bwe naaba mulabe nja bimugamba mene benda bimukalulu kano kubanga you're raising questions authenticity ya register. Question zange ez'amaanyi sola zero ezingira ku radio kuno bwe naaba nfunye omukisa ne mulaba nja mugamba okay so abalonzi bavudde
mweri guaranteed ekirala nupu kikola nze kye nali njagala abo nga tebakimanyi kwe kugamba kanoonye kalonde kakuume kabanji kyayamba all the security apparatuses mu Uganda getting ready tewali muyeekera abuulira gavumenti kyagenda yakola ki kuyitawo kati boga nti kanoonye ulya kalonde kakuume kabanje ng'ab'ebibombola bagamba kikyategeeza ontegeera kyova olaba sinnabakuwulirayo nnyo nti wano waddewo ekyamaanyi okwekalakasa okuli awo babadde ready ate kino kibagamba ku radio 4 I'm ready to surrender my phones here. You cannot involve yourself. Kukunga abantu abatuseeko obulabe tukuyite ki kale mbulira sebo kungumbulira erinnya tubatumuyita baaba tumuyite ki kale omutuukirivu nedda si kyekyo n'ogamba nti munoonye abantu b'NRM munoonye amaka gaabwe mubatuuseeko buli kyabulabe tumuyite ki abagamba ebyo tali mu Uganda ne bannayuganda bagezi nnyo baresisitinze ekintu ekyo mwate mwe bato bange abampuliriza bano ababaka ababapika mwetabe mukole fujjo gwe bajja kuyoola yasigala waka abaana ba mukama wamwe Kyagulanyi bonna bali bweru bali musino basikidinga mwekyo bayita skiding musino ye gogolo w'abagagga fe gogolo waffe mu kyalo twatuulanga ku bipiira ne kikukkiriza ku luzi 10 bo bali musino babagulira dda amayumba buli mwana alina ennyumba ye n'ebirala ebweru gwe bagamba genda we zibubi 24% is a smaller percentage bogerageranya ne 35% ey'omulundi guli ati Kyagulanyi is a smart businessman Kyagulanyi from day one yatugamba nti ne bwe munannonda ati bajja kukola ki kunnangirira okitegera ndowooza inako tibajja kunnangirira kati bano bawambwa balipootinza akawunti yange ku TikTok kyekiganjeba anti kati Bobi olwo balowooza balwanyisa gashumba kebeera bibino mbadde nga makyazi wayagadde dibikkula liyinza okufiiriza ka contract ko there are many things bwe naaba mulabe nja bimugamba mene benda bimukalukano kubanga you're raising questions authenticity ya register question zange ez'amaanyi sola zero ezingira ku radio kuno bwe naaba nfunye omukisa ne mulaba nja mugamba okay so abalonzi baavudde mweri guaranteed ekirala nupu kikola nze kye nali njagala abo nga tebakimanyi kwe kugamba kanoonye kalonde kakuume kabanje kyayamba all the security apparatuses mu Uganda getting ready tewali muyeekera abuulira gavumenti kyagenda yakola ki kuyitawo kati boga nti kanoonye ulya kalonde kakuume kabanje ng'ab'ebibombola bagamba kikyategeeza ontegeera kyova olaba sinnabakuwulirayo nnyo nti wano waddewo ekyamaanyi okwekalakasa okuli awo babadde ready ate kino kibagamba ku radio 4 I'm ready to surrender my phones here. You cannot involve yourself. Kukunga abantu abatuseeko obulabe tukuyite ki kale mbulira sebo kungumbulira erinnya tubatumuyita baaba tumuyite ki kale omutuukirivu nedda si kyekyo n'ogamba nti munoonye abantu b'NRM munoonye amaka gaabwe
mubatuuseeko buli kyabulabe tumuyite ki abagamba ebyo tali mu Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Taze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.